Breaking news okuva mu ggwanga erya Israeli ne Yemen. We bwakeeredde olunaku lw'olwaleero luno olunaku simanyi we lugenda kubeera naye nga we lwakeeredde eyo vidiyo gy'olaba ng'Abayemen basukumye drone mu ggwanga erya Israeli era zaasobodde okubaako ne bye zaakubye mu kitundutundu ekya Jaffa ne Ashkelon mu ggwanga erya Israeli. Kino nno kyanyiizizza nnyo Abayisirayiri. So akafaananyi koolaba awo eyo airport ya ggwanga lya Yemen. Onfuna bulungi bagamba nti olunaku lw'olwaleero essaawa eno we twogerera era nga breaking news ava mu ggwanga erya Yemen kigambibwa nti ennyonyi z'eggwanga lya Israeli ennwanyi zimaze okuba nga zisuula bomu ku ggwanga erya Yemen, ku kibuga kyabwe ekya Sana ne ku power stations ne ku airport y'eggwanga erya Yemen. Bagamba nti over 100 Israeli aircrafts reportedly involved in a large-scale operation against the Ansarallah in Yemen, nga bakubye key infrastructures including power stations in Sana'a, leading to a significant power outage throughout the city. Bagamba nti the operation of the was allegedly supported by the intelligence from the US and the UK nga bulijjo. Bagamba nti kati ekifaananyi ky'olaba awo kya airport y'eggwanga oba gy'oyinza okugamba nti Sana International Airport, kyekifaananyi ky'olaba awo bagikubye nga n'ennyonyi kweziri. Sana International Airport bagikubye already kubaddeko n'ennyonyi. Bagamba nti ne watch tower bagikubye, so the airport is non-functional. Ne bakuba ne power grids or power stations mu Sana ezireetedde okubanga ekibuga kizikira. So bagamba nti bino byonna bagenza okubikola nga ono omusajja gwe bayita Abdul Malik Al-Houthi nga ye mukulembeze wa Ansarallah ng'abadde ku TV ng'ayogera ng'alina speech gy'awa eri abantu b'eggwanga lya Yemen oba ng'alina update gy'awa eri abantu b'eggwanga lya Yemen. Era bino byonna bigenza okubaawo nga kwali ku TV ng'ababuulirira ekizibu kye bayita Zionism ekyabajjira mu Middle East nga bwe balina okijjawo. So ago ge mawulire tugenda kuba tufuna updates nga bwe banaaba bamaze okuba nga ba-assessinga damage eyakoleddwa. Tugenda kuba nga tufuna updates endala ku nsonga zino eno.